Ekibiina ky'Enkobazambogo kikyusa obukulembeze bwakyo ku mitendera egy'enjawulo ku mukolo ogw'okukyusa obukulembeze bwa Nkobazambogo ku ssettendekero wa Kampala International University ettabi erya Ishaka Bushenyi. Omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda Youth Council Kijambu Williams ng'ono yakiikiridde minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Robert Sserwanga asabye abayizi obutakomya kubunyisa njiri ya kutunda kibiina kyabwe mu matendekero mwe basomera. Kibiina kyaffe okukimanya mu ttendekero tekimala. Tusaba tukole emirimu mu butundu tuwangale Werwa University okugeza bulungi bwansi abantu abali mu kitundu batumanye. Ono era akubiriza abayizi okubeera n'empisa saako okunyikiza emisomo gyabwe kibayamba okubeera ab'omugaso mu nsi yaabwe. Twaba tuvudde eno nga gye tugenda ebweru tufunye first class tusomye bulungi ensi egenda tuyayaanira. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze okuva mu Buganda ku mitendera egy'enjawulo era baliko entanda gye basibiridde abakulembeze saako n'abayizi bonna okutwaliza awamu. Tunoonyeza ebintu bingi naye tulemeddwa okuvvuunula science mu Luganda. Naye ne kino kibeere kyakuyiga. Omwami ono omulimu gwakola mulungi naye talina platform. Kyokka ate ssentebe yakalondebwa tannamanya nakikwanso bakikola naye afunye ki platform. Kitegeeza ki? Bw'oba oli eyo gy'oli nga omanyi wajja kusoma nakuddayo era ojja kusoma okole ki? Omulangira Suuna Tusuubira Charity Elijah yalondeddwa nga ssentebe omuggya owa Nkobazambogo ku ssettendekero wa Kampala International University ettabi lya Ishaka mu Ankole era atubuulidde byatandikirako mu bukulembeze bwe. Obuzibu Nkobazambogo eziri mu massettendekero n'amatendekero ag'enjawulo gezisinga okufuna y'ensonga ya finance. Kakati ngenda kufuba nnyo okulaba ntusooka tugguse ensonga za projects tufune omusingi omulungi mwesobola okubeera financially stable olutambuze emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ku mawanga. Ku mukolo gwe gumu olukiiko olw'okuntiko olutwala ebibiina bya Nkobazambogo mu Ankole nalwo lukyusizza obukulembeze bwalwo oluggya era omulangira Jjuuko Geoffrey alondeddwa nga ssentebe w'olukiiko luno omuggya. Ono asabye abakulembeze okukolera awamu okusobola okutuusa ekibiina kya Nkobazambogo ku ntikko. Kuuma obumu mu kabineti y'empya. Kuuma obumu. Tokaka Muganda. Nkobazambogo tetukaka. Ekyo nkikukutira towegayirira mujja mu meeting. Kolagana n'akakiiko ko mubeere bumu abaana bajja kujja. Olw'okuba ekitundu kya Ankole kyekimu ku bitundu ebisinga okwegirisizaamu akawuka ka mukenenya, abayizi basabiddwa okubeera abasaale nga beegatta ku nteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka ey'okulwanyisa akawuka ka mukenenya mu ggwanga. Tusomyeko tekyandibale kirungi ate gwe asomye n'obeeranga oli atasomye ate nga asobodde okwekuuma. Kunono zaffe abakulembeze tukwatire wamu okulaba nga tuyiga empisa ezaffe ez'ewano e Buganda. Tukubirize abaana abetuli nabo mu Nkobazambogo okulaba nga baweereza Obuganda nenga tuyitira mu mpisa zaffe n'obuwangwa bwaffe. Oluvannyuma abakulembeze bonna abalondeddwa ku mitendera egy'enjawulo bakubye ebirayiro byabwe. Hassan Kasagga ne Catherine Namugerwa, BBS Telefina, Gambuuze.